Mati tutandikire wano buza kwatuliriza. Ali ku 88 katonyeze emu Sendai Radio nkulamusizako ne kwebaza jonna gyokozeko mu wiki ne nkukulisaayo ne ku church manyi nti bagenzeko ku church onako olwaleero mukulikireyo ddala. Okay. Mati ti mukulikeyo mu bivulu. Ebivulu omuyimbi gwe bayita Omah ebivulu babigudde kiki? Ebivulu si biggule naye kirabika abantu abamu bamaanyi okusinga ku balala ebyabalala si biggule naddala bayimbi bannayuganda naye kyatumazeeko ebyewungula n'enviiri ku mutwe oba Nigeria bebazza ate wano ne bakola ekivulu kuula amalungi ekyasombodde namungi w'omuntu. So kasitumanyi oba ministry y'ebyobulamu ne police tebategedde nti ekivulu kyabaddewo kuba ekivulu kibadde kirangibwa ku mikutu gya social media nga bakiranga musuubira okuba nti mu ggwanga mwebali abakulu abo kuba ne social media ndaba police eteekako ebintu byayo ne ministry y'ebyobulamu naye eteekayo so musuubira okuba nabo babadde babiraba era twali tulinda kuba twali tukiraba nti bakiranga naye tulinda tulabe kiki ekigenda okubaawo naye kyawedde bulungi era kyawedde mirembe nga kyasombodde abantu abayitirivu enkuyanja. So kutegeera nti Bebekulu talina maanyi Bebekulu kuba yategeeza nti omuyimbi ono tagenda mukkiriza kukola kivulu mu Uganda. Bebekulu tebamuwulira kiki? Bebekulu ate kuba yafuna okutiisatiisibwa kubanga post ye gye yakola teyamalayo na kaseera kawera ddakiika 30 n'amala n'agiwanulayo nga kitegeeza nti yakola ensobi oba oyinza okulowooza nti oba olyawo nti abaali bategese ekintu kino balina amaanyi ag'enjawulo nga be baalemesa Bebekulu ensimbula gye yali asimbuddemu ng'olaba ali patriotic alumiriddwa bayimbi banne nti ensinzigale tebivulu tebigenda mu maaso olw'ekirwadde kya COVID-19 ffenna kye tukkiriza nti mu ggwanga mwe ekiri nti ate tubadde tukkiriza kuba bangi nnyo baali bawakana nga bagamba ekirwadde tekirimu naye mpulira ndowooza nti bangi babadde basinga babadde bamaze okukkiriza okusinziira ku kye balabyeko nti ekirwadde mu ggwanga mwe ekiri naye kaakati ate bw'otandika okuteekawo embeera eyo etandika okulowoozesa abantu nti oba minisitule kyeyogera oba erimba oba abantu abamu banjawulo okusinga ku bantu abalala. So Bebekulu ndaba nga eyalaga obunafu oba okuwanulayo post gye yali ataddeyo kuba nga ffenna twali tumaze okudda emabegawe nga tugamba nti omusajja ayogedde bwe kiba nga bayimbi abalala kati emyezi giraka giweredde ddala gigenda kuwera 10 bagiri mu 9 okuva mu mwezi gw'okusatu ngenda kuza omwezi 20 teri kivulu kyali kibaddewo. Kaakati bw'ogamba nti otaddeyo post ensi yonna n'egamba nti musajja waffe ayogedde aye n'omala n'ogiwanulayo era ekivulu ne kimana ne kibaawo tutandika okulowooza nti Bebekulu ddala okyayina ky'otugamba oba tekiriiyo talina mugongo tolina mugongo mu mbeera eno akadde kano abayimbi bangi nnyo ndabe nga bavuddeyo nnyo ku nsonga ya Bobi Wine 2018 bwe bamugaana okuba ng'ayimba abayimbi abasinga baasirika akadde kano 2019 yenna nga basirise naye ndowooza lwakuba nti kyali tekibakwatako bo nga bo bwe kyali kitabakwatirako weewano nti baali bagaanya omuntu omu okuyimba bo nga abalala bayimba omanyi bagamba nti gwe kitaliridde nnyina agamba nti linda buke so nti engeri gye kyali nti bakutte ku munnaabwe omu nga bo tekibakwatako kyova olaba nga bangi ku bo tebaafaayo yadde mulimu abatonotono abaali bafaayo naye kaakati kino kibazingiddemu bonna awamu kati bukedde kati lubakeeredde bonna bagamba naye ate era mbanenya nti baakiraba nga kigenda mu maaso kigenda okubaawo kati ate batandise kubaako kye boogera ng'olwedde kimaze okubaawo mpulira ndowooza nti baalina amaanyi agasobozesa ekintu ekyo okukigaana okubeerawo singa baavaayo nga bwe bapositinze bonna ebifaananyi ebyo nga bagamba nti waliwo obutali bwenkanya singa baavaayo ng'ekivulu kino kikyalangibwa ne balaga obutali bumativu bwabwe titukitegeddeko nti waliwo ekivulu ekigenda okubeera mu ggwanga kisoboka kitya mpulira ndowooza nti tekyalibaddewo naye kaakati kyamaze okubaawo ate nga nina obukakafu nti yadde kyabaddewo tebagenda era kubakkiriza kukola bivulu byabwe kubanga ensobi bw'ebanga ekoleddwa tebayinza kukkiriza ate ensobi endala zikolebwe kuba ekirwadde kituufu kiri nti mu ggwanga mwe ekiri byonna nga biri awo Mati tusooka otubulire ekivulu kino kyabadde mu kitundu kyabadde wa ekivulu kyabadde ku Speak Resort ya Munyonyo Speak Resort yani ya Lupaleria group gwe bayita Sudiru Lupaleria aya basi omuyimbi gwe balese bamuyita Omah ava side z'omu Nigeria atemera myaka egy'obukulu 23 ennyimba ze zisinze okuba ate nga zitrendinga ziri nnyo ku Apple Music era ennyimba nga 12 ze zisinga okuyitinga kakuba akalenzi kano
babadde batongoza ki abasipiiki bano oleka babadde balinawo manyi babaze ekintu kyabwe aba business nti abantu bayonta mu mbeera y'omuziki nti amabaala maggale ziroji ezinzigale kakati bo ne bateekawo engeri kaali badde kasenda baguzi nga bagamba nti bw'oba oyingidde bajja kuwa luumu bwe bakuwa luumu ogenda bw'oba nga oli omu musasula emitwalo 30 bwe muba nga muli babiri musasula emitwalo 45 mu luumu eyo kati kitegeeza nti olw'okuba abantu babadde bayonta automatically nga balina okujja waliwo abantu abaali bamanyiira okuyingira zaadde setemeka okuyingira kuno okwa bulijjo ng'oyingidde buyingiza mitwalo 5 ababaddemu batwadde nga bameka naye abantu babadde bangi ddala oyinza okulowooza nti babadde basoba mu 1,000 mu kino ekintu kitegeeza abantu bayonta akadde kano beetaaga ndongo abantu bayonta tebafa nayo kati mu kaseera kano tebafaayo ng'otegesa ekivvulu oba oleeseemu ani kasita muba nga mulimu ebyokunywa ng'ojja n'obakkiriza bayimuke bazinemu tebafaayo bajja kuyingira ekivvulu kyova olaba nti beesombodde nga batuuse ku bbeera nti n'ekyobulamu bwabwe tebakyabufaako olw'okuba nti ebbanga ddene nnyo lye bamaze nga tebadigida mu nsonga eyo yennyini olowooza poliisi egenda kwogera ki kuba ndabyeko omukyala gwe bayita Nabakooba ategeeza nti abantu tebagenda kuba ate nga batindiga ngendo okuva Kampala nti genda mbyalo olw'ekirwadde kya COVID-19 olowooza poliisi yagambye ekyo batenabiraba poliisi tennaba kuvaayo kutuwa statement yaayo ku kiki ekyagenze mu maaso naye mmanyi nti walunaazibira ejja kuba emaze okututegeeza kiki ekyagenze mu maaso yo yeefudde talina kye yategedde naye ng'ekivvulu kyali kirangibwa nga poliisi weeri ate nga tukimanyi bulungi nnyo bw'oba oyagala kumanya nti poliisi weeri teekateeka okwekalakasa mu kitundu kyonna eyo gy'oli olawo bateekutuukeko nga n'okwekalakasa tekunnabaawo so kaakati ate kino ekivvulu kimaze ebbanga nga kirangibwa ebbanga erisoba mu wiiki ennamba nga bakiranga so kati tosobola kugamba nti poliisi teyategedde mmanyi yategedde naye eyinza okuba nga oba oliawo yabadde erinda y'ekiwandiiko ekitongole ekigitegeeza nti waliwo ekivvulu ekigenda mu maaso kyokka ng'ate era kyemmanyi nti kizibu nnyo wano mu Uganda okukola ekivvulu kyonna nga toyina bbaluwa ya poliisi ekuliraanye mu kitundu kyawo wiiki ewedde amabaala mangi nnyo bebakwata omuli Dr. Hildaman bamukwata omukulu gwe bayita Gaitano bakwatibwa wantu wali poliisi yayingidde na kuyingirayo teri nga tuvudde awo waliwo awards bayita MTV Mama Awards zizazze mu Uganda omwaka ogujja bazironkinze wiiki eno ennyini Uganda batwafunye nomination ziri mukaaga twafunyeyo John Black bamunominatinze ne batwa ne category ya Best Ugandan Act mulimu Bebe Cool, Daddy Andre, John Black, Shiba, Spice ne Vinka ku award zino zina kye zigatta ku music industry kubanga ebikonge bingi nnyo nga omukulu gwe bayita omukulu Eddie Kenzo talabikiddeeko Bobby Wine ba Beatrice Paraso Chameleon tebalakiddeeko ate nga bagamba nti bagala kulaakulanya talent ne culture ya Uganda oba oli awo award zino mulamu aki kakati awadi zino zaagulibwa bugulibwa okuleetebwa wano zaagulibwa ministry y'ebyobulambuzi ekiwanda yes yeyagula awadi ezo bazirije zayizina okubeera bazireete zibeere mu Uganda miliyoni mmeka so muwendo gwa ssente entuufu mpulira ziri mu biliyoni nga 2 sinaba kwekakasa bulungi muwendo mutuufu naye nga zaagulwa bugulwa ne bazireeta wano zibenga nti bakimanyi bulungi nti awards zino zirabwa nnyo nti bwe zinaaba nga ziri ku mukutu gwabwe ogwa MTV base nti ensi yonna ejja kuba eziraba era hashtag yaabwe egamba visit Uganda nti kijja kuleeta abalambuzi muno mu Uganda okumanya nti ne Uganda nayo gyeri yensonga lwaki zaategekebwa ekya Eddie Kenzo okubanga tali mu mpaka zino mpulira ndowooza nti era yabadde talina kubaamu olw'ensonga yabiifingako ne MTV nti waliwo lwe yagaana 2016 yes yagaana nomination nti olw'okuba empaka zino Eddie Kenzo nga yali ambassador wa Airtel kyokka nga sponsor w'empaka ezo yali MTN so nga kizibu nnyo Eddie Kenzo okubeera mu mpaka ezo n'aziwangula nti brand ambassador wa Airtel ate abeere nga wanguddemu MTN owulira nga kiba tekijja so Kenzo n'aba nga yalina beef eyo n'abakulu abategesi so kisoboka okuba nga era y'ensonga lwaki teyafunye nomination kizibu nnyo okubanga wabiifingako empaka oba awards ate ne bamala ne baddamu ne bakuzaamu so kiba olirayikira obutaddamu kubeeramu emirembe gyonna olw'okuba nti oba waleetawokko obutali bumativu bwo walaga obutali bumativu bwo mu awards ezo ate nga oba oliawo Eddie Kenzo yali mutuufu so kiina kye kituyamba nga Uganda nti kituufu music waffe ajja kuba alabwa
lwakuba ffe kituluma nga bannayuganda kiri wamu nti MTV enyimba z'abannayuganda tezikuba nakadde kane zisingamu za bannakenya batanzania okuli Diamond zezisinga okuvuga. Yes. Diamond alinako ennyimba nga 4 akadde kano zivuga ziri ku playlist akadde kano ku MTV ne wano mu Uganda oyinza okunoonyako omuyimbi tewaliko wadde n'akamu. Yes, buulya bagamba nti John Black bafunye nomination naye bwe tubuuza nti oluyimba lwa John Black lwali luzanye ku MTV base oyinza okutunulayo nga tolulabanga. So kiba kituufu kituyambyemuko naye singa kituyambidde ddala n'emweyembeera ennyimba z'abannayuganda ne zibeera ddala nga zizannya kubanga bw'otunulira ku nnyimba ezizannyibwako sigamba nti bannayuganda bayimba bubi. Tulinamu abayimbi muno mu Uganda nga bayimbira ddala bulungi nnyo nga basinga n'abamu ku abo abalina ennyimba zaabwe ezizannya ku MTV. Okay, mu nsonga eyo olowooza awaadi zino zabadde ziri mu layini ne music waffe kuba akadde kano abasajja abaliko Palaso omwaka guno akoze atya? Akoze bulungi nnyo. Babitusi bakoze batya? Bakoze bulungi. Akadde kano Bobi Wine waliwadde omuwa offer olw'embeera nti akadde kano oyinza okugamba nti ebivulu bingi bibasodde okuba wadde ayingidde nnyo politics nekyali badde kikolera nnyo awaadi zino nga bw'ogambye nti omukulu gwe bayita Kiwanda yazikoze eki ate nga mulimu ne Bebe Cool ndowooza ziyinza okuba awaadi zirina kaakati ate era Bobi Wine kizibu kya munominatinga mu awaadi bw'omunominatinga busaawa zino mu awaadi za music oba oli unfair kituufu nti yagalagaana aba alina okuwangula wabeerawo unfairness nga abamulonda tebagenda mulonda lwa music wabula nga bamulonda lwa influence eya politics gy'alina ate currently tujja kukikkiriza nti wano mu Uganda tewali muntu alina bawagizi ku mikutu gya social media nga Bobi Wine automatically nti aba alina okuwangula mu mbeera zonna ekyo tukirabyeko ne mu high school award olaba nti banominatinga Bobi Wine nga couple bw'omutunulirako n'abantu bakompitinga nabo eri mu 97 waggulu abantu abamuddira wansi tebaweza yadde 10 nti ne bw'olaba zaake naye bamunominatinga nga MOP alindoza mu 85 abamuddirira bali wansi nnyo so kitegeeza nti influence y'ebyobufuzi eba egenda kukolera Bobi Wine nnyo okusinga music wabeerawo unfairness so nga mpulira ndowooza nti baba tebamunominatinze oba oli awo toyinza kubanenya naye singa waba nga waliwo akategole endala yonna mwasobola okugwa nga omuntu asinza influence wano ku semazinga wa Africa oba oli awo oba mutuufu okumuteeka mu nominations ezo award eno gyebayita category eno gyebayita Best Ugandan Act tulinamu Bebe Cool, Daddy Andre, John Black, Shiba, Spice, Vinka olowooza ani anagiwangula? Shiba mpulira ndowooza nti Shiba asobola okugiwangula si lwakuba ndaba Bebe Cool yasinga okubeera mukwano gwa Kiwanda yasinga okubeera naye ndi singa babeera nga bagobye nti ng'abantu be balonze mpulira ndowooza nti Shiba asobola okubawangula bonna nga be baliko asirwakuba nti yasinza okukola obulungi ennyo wabula nti tusinziira ku nnonda y'abantu kwabo bonna bonna nga b'obalaba awo Bebe Cool ndowooza yabasinga obuwagizi ku social media okwo naye nti bw'otunulamuko saawa zino bwe tuba nga tulonze musicale nti tabadde active nnyo nga banne abo abalala so kisobola okuwa Shiba enkizo kyokka nga ate waliwo n'ekizibu era ekirala nti Bebe Cool esayidi y'ebyobufuzi emukuba ku social media okwo kubanga kwe tuli mu kulondera sayidi y'ebyobufuzi emukuba nnyo nti waliwo oludda oba oli awo olutamwagaliza alusobola okulondamu omuntu omulala yadde ne Shiba naye temufevalinga nnyo naye lwadde ye aliko wakiriko nti Shiba tavangayo mu lwatu n'agamba nti nze mpagira ono yadde olaba nti ba people power badde bamubeerako nnyo nga bamugamba ensonga zaffe waki tozibeeramu naye kirabika ye yayagala brand yegikuma bw'atyo nga tagiyingiza nnyo mu byabufuzi. Tulinawo gye bayita breakthrough category mulimu John Black mulimu nono omulenzi yakubye endongo bayita Omah okuva Nigeria mulimu gwe bayita Thames naye yabaddeko mu Uganda waliwo Zuchi okuva Tanzania n'abalala bangi nnyo olowooza John Black wano alinawo olugendo lutono nnyo lwa nsonga si lwakuba nti akoze bubi John Black akoze bulungi nnyo naye ensonga weeri nti bannayuganda tukyali banafu nnyo mu kukozesa emikutu gino kwe balondera tituli balungi nnyo mu kusaakaanya wano ku ground naye bwe kigamba kulonda by the way social media bannayuganda kwe bali era bajja ne boogera naye kasita oteeka linki awantu n'obagamba nti mugende ku website mulonde tebagendayo abakoma kugamba bugambi singa kyali kyakugamba nti MTV egenda kuteekawo post nti bannayuganda bakomentinga bakumanyi naye bw'obagamba okugenda ku website
beeganya okugenda oba data yatabaawo kyesimanyi beeganya n'okweganya nti process eba mpanvu bawunzika tebalonze ate n'ekirala nti bannayuganda tebamanyi kusapootinga kintu kyabwe babeerako n'okyabanyiiza kimu ne bava ku kino omanyi nze nzikiririza nnyo nti buli muntu mu byobufuzi waddemu okuwagira kyayagala ekyo nkyagala nnyo nti bwe kibanga ekintu kyonna kirimu munnayuganda oba wa nuupu oba wa NRM banjagala tuwagire buwagizi so singa tubadde twekunze nga bannayuganda tugamba nti omusajja waffe John Black tumuwe mpulira ndowooza tusobola obbawangula naye mu kaseera kano omulenzi oyo Omah atunda nnyo atrendinga nnyo music wa trendinze nnyo akaseera kano mpulira ndowooza nti ayinza okustandinga chance ey'okutuwangula singa tuba tetwekwanyakwanyizza nga tugenze kwano mu Uganda ze bayita high school awards zikomekereza ddi high school award okulonda kukoma ngenda kuza omwezi 16 ate omukolo gwa ddi omukolo gwa nnaku za mwezi 20 omwezi guno gwennyini omwezi guno ndoza ye Sunday ekutambuza etya anze abantu sikyalina kyembabanja bannonda oli mu meka bannonda ne banteeka waggulu ku 72% anzirira ayina 13% akyalina kyagamba kabaka penge alina obululu buli mu 8 nina 4,500 akyalina kyaŋŋamba talina kyakugamba so sikyasobola kuddamu kugamba abantu nti munnonde mba nnimba kuba bannonda kyaggwa kirabika katumale okuvako mu bulango wano tukomewo n'emboozi nnyingi mu nsonga zonna omukyala nabbi omukazi weekend nyini ali ku limandi ensonga ziyimiridde zitya kakati nabbi omukazi ono ajjukira gye buvuddeko baamukwatira mutukula eno yali avuga omukulu Pastor Siraji Pastor Siraji mu kaseera ako yali ali mu kuyiggibwa poliisi olw'ensonga ziri ez'obufere nti alina basumba banne be yakuŋŋaanyaamu akasente akawerera ddala obuwumbi 4.5 ng'abasuubiza okubatwala omukulembeze w'eggwanga kintu ky'atansobola kati poliisi yali emunoonya abeeko ensonga za nnyonnyola nekizuulwa nti omukyalo ono yali amuddusizza era ne babakwatira ku boda emutukula nga bagezaako okufuluma bagende Tanzania kakati poliisi yakaneesooka neemussa akasiiso n'alowooza nti baamuvaako kakati poliisi lwabadde ddaaki neemufuna neemuvunaana emisango egyo ng'egamba nti poliisi emuteekako omusango nti ogwemuvunaana gwe gw'okugezaako okukukusa omuntu eyalina omusango amubuzeewo kati ye kyemuvunaana wabula ye temuvunaana kufera wabula emuvunaana okwekobaana okutolosa omuntu ate alina ekiki alina omusango so poliisi olunaku lwajjo yasazeewo n'emusigaza yadde babadde amuwolereza abadde asaba nti nga bw'ali omulwadde emuleke anaakomawo wabula yo n'emusigaza ng'egamba nti alina okusigalayo olw'okuba nti beekengera nti keyali agezaako okutolosa omuntu naye oba oliawo singa eba emutadde ayinza okutoloka so neesalawo neemuggalira mu kaduukulu so situmanyi kikigenda kuddirira naye nga kimuvunaanwa kyekyo waliwo akawala akazze ku akadde kano ku social media bannayuganda okukategeera ke bayita Bridget Bema akawala kusooka okategeeza kwaliwo video butrendinga ng'alinga ali ku ssomero nga omusomesa amukuba nnyo ensonga eri eti akaana gyekali oba akaana gyekali kwa Bridget Bema nti abantu akatambi ako baakalabye ku social media ne katrendinga nnyo ne katambula nnyo ng'omuwala ono ali n'omusomesa yabadde agezaako okusoma abaana abakoze emisango egy'enjawulo so omuwala ono n'alabibwako ng'omuwala y'omu yazizza emisango egisukka mu 5 so ng'abantu beebuuza omwana ono wakikula kyazza emisango bwegiti so abantu ne batambuza ka video mu mbeera eyo nti bakyewuunyizza ate nga kimanyi nti naffe twasomako twaliko ku ssomero nti waliyo abaana ab'emputtu nga ye buli mulisango agubeeramu so abantu ne kabasanyula nnyo akaana ako naye nga yabadde comedy bo abantu tebasoose kukitegeera nti yabadde comedy akaana ako kato ka omusajja omunnakenya katooke gwe bayita comedian bamuyita YY comedian ali eyo Kenya katooke era nga yali ne mu video eyo yakola ng'omusomesa kakati bannayuganda bangi babadde tebakimanyi tebamumanyiiko oyo comedian kyovola bo abadde amaaso gabe bagatadde kwa Bridget Bema nti ne basharinga ka video ako naye nga kabadde katambula olw'okuba nti kabadde kalimu oyo comedian already ali established kyokka nga naffe bannayuganda babadde batamanyi nnyo mukulu oyo nga tukatambuza lwakubaka katunyumidde akaana so kyekyakafudde okuba nti kabadde gyekali nga kazannya comedy waako naye nga
muno mu Uganda tubaite tetunaba ka considering oba tubaite tunaba ku katekako nnyo maaso naye ako ka video ka bwe ka training ennyo kyovola banga atwaka wadde attention. Mighty Family bategeeza nti bagenda kuddamu ku performinga wadde bafunye jigi yonna paka nga Bobi Wine alayidde. Ensonga eri etya omulenzi ono akyatulemeddeko nnyo naye. Omulenzi oyo alabika yamaze okukitegeera nti kintu kyamukoledde. Ajjukira nti yatugamba yadde ffe tulina bukakafu nti yawambibwa tatubuulira baani abamuwamba tatubuulira nawaawe baamuteeka naye ye agamba nti yawambibwa. Bw'ogezaako kumubuuza nti ani yakuwamba agamba nti bijja muleetera obuzibu tayagala kubyogerako naye kale katutwale kye yatugamba nti baamuwamba. Kakati bwe yamala okuvaayo nga bamuwambye n'agamba nti ye ng'agamba nti ekyamuwambya nti yakola akatambi nga agezaako okulaga obutali bumativu bwe ku nfuga y'omukulembeze w'eggwanga aliko Yoweri Kaguta Museveni nga ye agamba nti omukulu Alex Muhangi owa Comedy Store nti alabika ye yali emabega w'olukwe olwamuwamba n'okumutulugunya okwamutuusibwako naye bwe yamala nti bannayuganda bwe baavaayo ne balaga obutali bumativu bwabwe nga bataddeyo hashtag oba okusaba kwabwe nga bagamba nti baagala ateebwe ne bamala ne bamuta agamba tagenda kulekeraawo kulaga butali bumativu bwe nti era okulaga nti ali ku nnyo ku mulamwa ayimiriza okukola komedi yenna paka nga Bobi Wine alangiriddwa ng'omukulembeze w'eggwanga. Neera komedi wabadde si akwate nnyera obadde olina bagattako bayimbi oba comedian balala ne basobola okukwate nga bakikubakuba balina impact nnene nnyo bwe baganya okugira kina kyekibagattako oba bo kibakoleranga bo nti bafunye publicity kala akaseera kano nti abantu bataddeko nnyo attention nti olw'okuba ekyo kye baayogedde naye nga babadde tebannabakale kufuuka nnyo bamaanyi yadde waliwo abatonotono abadde babamanyi ne komedi waabwe nga si mubi naye nga bo nga bo kye basazeewo kale ne basalawo ne bagamba nti bo bawummuza naye mpuliranga ate nti abakikoze mu bugenderevu kubanga era ekituufu kiri tewabadde sho gye babadde bakola tewabadde sho gye babadde bakola kyokka ne statement era omulenzi gye yakoze oyo Sami yagambye nti bawummuza paka nga okulonda kuwedde nti Bobi Wine bw'anaalangibwa nga bagenda mu maaso kyokka nga ate era ne we batamulangirire nti awangudde era okusinziira ku statement ye bajja kuddamu bakole. Mu nsonga eyo waliwo omutabani wa Bebe Cool waliwo agadde gatambula nti ayinayo omwana Bebe Cool kati jajja mu nsonga eyo bamutikira n'omutikira software engineering ensonga eyo ziri zite ekituufu wa mutabani wa Bebe Cool yazaalayo omwana yamuzaala weeks 2 emabega ayinayo akaana ka Bebe ke yazaala lwakuba teyayagala kirabika kukateeka mu mawulire naye nga akalina yakazaala n'okutikkirwa yatikkiddwa bamutikidde degree mu software engineering kati musajja muyivu ddala era aluubirira ayagala kuddayo mu kusoma masters agamba nti okuyimba ng'okutadde ku bbali ayagala abeere ng'ayinawo omulimu gw'omuto gw'asobola okukwasaganya kuba okuyimba tekubeerera waliwo akaseera akatuuka nga tokyasobola kuyimba oba ng'abantu tebakyakwagala mu music so kati ayagala nti singa ekyo bwe kiba kibaddewo aba ayina bw'asobola okuwekwata n'asobola okutambuza obulamu n'abongerayo. Ba step mother bakakasiza ndowooza mu Uganda ziwena yasinga okwagala omwana oyo mama w'omwana oyo yani naye mama w'omwana tamanyiddwa mu butongole kubanga talina waalabika mu public kireka Bebe Cool yamukumba nga wakyama naye nga Bebe Cool omwana oyo yamuzaala mu muyizi munne nga bakyasoma kati kirabika n'ayagala ave mu mawulire. Matiti timu ya Juliana Kanyomozi Juliana Kanyomozi bakunoonya banjagazaaki nti wapostinze omwana wa Juliana awezeza emyezi 7 mbugo waleese ebifaananyi bya Juliana era bakunoonya ensonga ziri zitya kakati Juliana yaganda otulaga omwana kakati Juliana tumutaddeko ekinje twagala atulage omwana mu butongole omwana omutuufu mu butongole so kakati pressure emukuba yensonga lwaki owulira beekwata ku bisubi kati incidentally oba mu butali bugenderevu bapostinze ekifaananyi ku page ya fans page manyi Juliana alina page eri official alinawo ne fans page yo ebeera y'abafans eri tatera gipostingako nyeye bugimanyi ye tatera nnyo kwagala bintu bya kupostinga omwaka postinga emirundi ebiri naye kati no yewasinga okubeera ebintu so mu butali bugenderevu bapostinzeyo ekifaananyi ne tukijjayoko nti kituufu omwana wa Juliana yabadde awezezza emyezi 7 okitegeera kakati ne bapostingayo ekifaananyi ekya baby ekifaananyi kyetwajjeeyo ekya baby ne tukitambuza just to celebrate ata aba Juliana page ya Juliana bagambye nti bo ebyo tebabimanyiiko gomanyi wajje ebintu ebyo gye najja ebintu
tuli mu kucelebratinga mwana wa Juliana bwabeera nga bagamba nti omwana si oyo batuwa omwana omutuufu ffe tuganyeeko situnnaba kuganda batuwa omwana gwe bagamba nti ye mutuufu tubaveeko. Mu nsonga ezo nga zitambudde bwe zityo matiti mawulekya agatambula entegeddeko ekibiina kya Omah nakyo kitandise kiwandiise ekiwandiiko bwe bakiwandiikidde ministro by'obulamu nga bemulugunya ku kivulu kino ekyabaddewo abayimbi bonna batabuse ndaba gravity abayimbi tebeebase ekyabadde mu WhatsApp group yaabwe kyabadde kikabuka tewali muyimbi yeebase nga bonna bagamba nga batukutta obujega kati ekyo ekiwandiiko mmanyi bateekwa okukitwalayo nga beemulugunya naye era tekikyabayamba kuba kyo yabaddewo ate nina obukakavu tebajja bakkiriza ate bokkola shows era yagikoze mugagga Sudiro n'ateesa naye ntegeddeko nti Harmonize February nga 14 agenda kujja mu Uganda naye katumulinde February nga 14 February 14 omwaka ogujja Harmonize ajja mu Uganda endoozi ebivulu banaba babitadde oba ebivulu situmanyi tukinasezera ku mbeera n'abaawo naye nga kale tukinasezera okulonda bwe kunaaba kuwedde mirembe oba oli abo banaaba babitadde naye bwe kunaaba sikuwedde bulungi biyinza okuba nga sibite kubanga bwe banaaba okusinga mu ggwanga mubaamu okwekalakaasa tebasobola kulisinga kutegeka bivulu kuba akaseera konna basobola okubeerawo embeera eyinza okuleetera abantu okufiirwa obulamu bwabwe. Mu mbeera eyo nga bwesobodde okubatenga etambula omukulu gwe bayita bebe ku luwiiki ono ennyini ng'agyefuze nnyo akyalemedde ku Bobi Wine yagamba nti Reva amanyi nti Bobi Wine talina kyayinza kukola bebe kulu afaaki bebe kulu gitadde bakukkiriza oba oli awo nti ye kimukolera n'ekibiina kyawagira nti akuuma abawagizi ba Nuupu nga bali bize ne balema okukonsatratinga ku bintu bye baali badde bakonsatratingako ke kazannyo ke ye kaba kamukolera so bw'asuulawo layini gy'asuddewo nti Bobi Wine kuba yagambye nti yeewuunya nnyo bannabyabufuzi abeeripye ku kalenzi obulenzi ye bebe kulu ke yatendeka nti nga bakeerippyeko bo balowooza n'okulowooza nti wekatali tebasobola kufuna buwagizi nti abeewuunya nnyo so kaakati nti olaba nti kyaleeseewo oba kyaleeseewo okukubagana empawo oba okukubaganya ebirowoozo wakati w'abawagizi ba People Power n'aba NRM nga aba Nuupu bagamba nti bebekulu yabamanyidde nnyo so abazibiikiriza nti olaba nti balemeddwa n'okuteeka concentration ku Bobi Wine essaawa 8 ze yamaze ejjo nga bamukwatidde ewantu attention bagiwadde bebe kulu so ye kiba kimukolera ng'omuntu. Mu nsonga eyo nga tuzzeeko wali ku kivulu kyo Omah omukulu gwe bayita King Saha postinze n'agamba nze nasigaza kunywa njaga yange ekitegeeza bebe kulu akantu yeba yayogera mbu King Saha anywe enjaga King Saha yeegaana bebe kulu yatugamba nti King Saha muyaga munywa njaga nti era singa teyeebeereramu kadde konna yaligwa eddalu kaakati bw'abanga Saha yamala neyeegaana n'agamba ye tanywa njaga naye mu kaseera kano ate yakyogedde munnaye kitegeeza nti akonfaminze bebe kulu yali mutuufu munywa njaga. Mu nsonga ezo waliwo akatambi akafulumye basajja mivule n'ebbajjo nga bayina bagamba nti era bbalamu akyabali bubi ensonga ezimidde zitya basajja mivule bali mu buzannyo bwabwe oba tebali mu buzannyo bwabwe yadde aba Nuupu bo balowooza nti abantu bano batalekawo diversions oba babateerawo embeera ebajja ku mulamwa naye ekituufu kiri nti tewali mbeera ebajja ku mulamwa abasajja balina bakubagana bokka na bokka mbeera ya byanfuna okitegeera nti basajja mivule n'ebbajjo nti mu bebe kulu eri tabayisa bulungi okitegeera kati beeyawulamu ebiwayi basajja mivule ali n'ebbajjo sayidi eri waliyo full figure ne Ashbaga ne Balamu ate sayidi eri waliyo bebe kulu waliyo Big Eye waliyo nani ne Catherine Kusasi nayo bali mu liigi yaabwe wabulidde ne bebe kulu statement yakoze yafenefene yatumazeeko ebyewungula nti omusumba omu owabalokole yamukubidde essimu n'amugamba nti yakwatiridde obuwagizi bwa President Museveni yabadde pastor Nizolomboko oba abeka yabadde Mondo oba pastor Mondo yamukubidde essimu kirabika munnaye bwe batera okukwatagana mbu yarabye nga bebe kulu yakola ki mu bebe kulu erinnya lyennyini litegeeza mbu ali kulu mukitegeeza akalulu kajja kuba ka mirembe bw'ate emabega wa bebe kulu mbu waliyo okusaasira waliyo Mase bwe mukyalo oli Catherine Kusaasira bawaseruga baye mukyala wa Seruga kakati ate mbu emabega we mbu waliyo liiso ddene mbu liiso ddene mbu yaba Katonda naye kati mu mbeera eno waliyo Big Eye tugamba statement ng'erabika yakyana kito nnyo wabula bebe kulu
atututeka speed kan wiki eno nalabyeko ekiwandiiko ndoza wiki gina kutambula etya kubanga nalabyeko ekiwandiiko kya electoral commission nga bayita omukulu gwe bayita Bobi Wine asobola okukwata nga yeyanjula olw'okumenya amateeka ga COVID-19 n'omukulu gwe bayita Poa Patrick Amuriati bayitirako n'omukulu Kasolo yagambye alina amaanyi kavidiyo tewakalabye yagambye nze Kasolo nyina amaanyi n'agamba nti amutambala yenna eyiye basime 8 oba 10 yagambye nze nyina amaanyi babeere nago munnaye naye kiseera kimala nekikola ki nekituuka Kayihura yalina amaanyi abasajja bangi nnyo betulabyeko oba olumu asirisa asinga bwaba bakwatidde mu nsobi okkiriza nti nsobi yo yabadde abayimbi babasuubiza emyoga nategeddeko nti abayimbi babasuubiza emyoga kyekimvulidde nnyo ekigambo emyoga sinnakitegeera emyoga byabwegasi byakuyamba nga bojjukira byebayita entandikwa waliwo entandikwa abagijjukira entandikwa bonna bagaggawale buli wetuyingira ebyobufuzi ndowooza 2011 bayali ntandikwa 2016 nabajjawo bonna bagaggawale waliwo nanga akingambye ku makyawo mutabani w'omukulu bamuyita Ssennyonyi mu kitofaali bamuyita Julius Kannamwangi aŋŋambye emyoga nga sitegeera myoga kati waliwo abayimbi abategese bagenda kufuna myoga naye wemba nkutegeezaako nti bannamawulire waliwo wano omukwano gwe bamuyita Derek akolera wano Derek yagamba emyoga ne beewandiisa bonna ne baleeta ebiwandiiko biki paka n'akadde kano tebalina kye baalabye tebafunanga wadde ate mbwe eri mu Bukoto Central tewali munnamawulire n'omu mbwe era banoonya mu miliyoni weeziri 30 banoonya abazeewo ne bw'owombooti emyoga nga gwe olabiseeyo miliyoni za 3 weeziri nga bazikuwa oba ogende eyo emyoga tegiriiyo emyoga tegiriiyo matiti wiiki osuubira biri bitya wiiki akatusuubire katulinde ekiragenda okuva mu kakiiko k'ebyokulonda akayise Bobi Wine ne banne ku nsonga ezigambibwa nti amenya amateeka ga COVID-19 naye ate kakatuba tukyali awo afunye n'ekirala ekyokugattako nti yadde kituufu amateeka nga menye naye ate waliwo ekiri recent nga kipya nnyo ekyomuyimbi okitegeera nti kyo kyabadde kisobola n'okulinda naye kino yatirisi ekiki ayisobola okugamba nti tekirinda nti ate waliwo n'ekirala nti n'aba NRM n'abenkuŋŋaana bazikola so katulinze ekyo ng'oggyeko ekya Bobi Wine nakyo tulinze n'okulaba reaction ya police kiki kyegenda okutugamba ku show eno yabadde ku speakerizo oti emunyonyo kiki ekigenda okuddako n'abayimbi baffe tulinze okulaba amaanyi nga bwegenkanawa oba ku luno bagenda kukwatira wamu okwerwanako King Kong agambye atya waliwo akatambi kennengedde Ismail Lexus agambye nti abayimbi ba Uganda kabalabe obujega bwabwe nti bajega nnyo nti ye nga King Kong ne Ashbag baavaayo ne babagamba nti waliwo ekivulo ekigenda okubaawo mwerwaneko ne bagaana okwerwanako nti kati ate abaagaana okwerwanako kaseera kano bavuddeyo batandise okuwoloma bagamba nti ate bakoze ekivulu nti muwoloma ki ng'ekivulu kyali kirangibwa nga weemuli kimaze okuggwa ate kati mukaayana Okay, kati bwe bitambudde osuubira poliisi egenda kwogera ki ku kivulu ekyo eky'abantu ng'olukaaga plus poliisi nsuubira okuba ng'ejjagamba mu teyakitegeddeko nti teyakitegeddeko naye egenda kunoonya abaakitegese ebavunaane sudiru tumusuubira mu kooti si kyangu okay bakufollowinga batya matiti okufollowinga ogenda ku Facebook n'owandiika mu matiti owandiika MAT n'obuuka wakabanga n'owandiika TWE ojja kulaba page eri mu nnyukuta nnene tube nga tutambulira wamu okay sobodde okuba ate nga tutambula ekiddako obuyimba bw'abaana bannamasaka